tukiriza te nabbi Isa tukiriza bwetti nabbi Isa sallallahu alayhi wasallam tukiriza okuba nabbi bonna abakulembera okubassaako ekigambo ekyo nti sallallahu alayhi wasallam nga boogeddwako so sigamba nti bo tubassaako alayhi salatu wassalam ate omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam getusaako ki wabula byonna bibakolako ng'atuyigiriza ekigambo ekyo ye mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam lumu yali aboogeraho ng'atubula ku mbeera zaabwe n'ebyafaayo byabwe kigambo nagenda nga kissa ku buli nabbi hadithi mpanvu nnyo eri mu sahih Muslim mugisaana tijja kuba nabbi abakulembera ebintu bye bali n'obukkiriza bwabwe then nga buli bwatuukawo nabbi aga nti nabbi Isa sallallahu alayhi wasallam ng'atubulira ebikwatako nabbi Musa wahakada kale oba talina nsobi okukissa ku bannabbi abakulembera nabbi Isa muddu wa Allah era mubaka we yaffe nabbi Isa muddu wa Allah nga mubaka wa Allah yajja oluvannyuma lwa nabbi Musa sallallahu alaihi wasallam nga zze okukkaatiriza amateeka ga nabbi Musa n'okuteewuluza ku bani Isirayiri amateeka gamu agaali amazito ennyo n'okukakasa obwannabbi bw'omubaka Muhammad ajja mu maaso ge nga ye amaze okugwawo gimu ku mirimu gy'okukola okukkaatiriza risaala obubaka bwa nabbi Musa sallallahu alaihi wasallam okuteewuluza ku bani Isirayiri abaana ba Isirayiri amateeka agamu Allah ge bassaako nga mazito olw'obujeemu bwabwe olw'omutwe gwabwe omunene thumma mu bimu bye yateekeddwa okukola okulanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yajja oluvannyuma lwe era nga abategeeza bamukkirize okuzaalibwa kwe nabbi Isa y'omu ku bannabbi abayitibwa ba ulul azmi min ar-rusul bannabbi abatume ab'enkizo ku balala tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Allah bw'atugamba ababaka abo bayina enkizo abamu ku bannaabo bonna tebali ku level emu era tebali ku grade emu nabbi Isa y'omu ku abo abataano bajja okuyita nti abali mu ddaala erisookera ddala akhi karim nga nabbi Nuh yasooka leeta Ibrahim sallallahu alaihi wasallam nabbi Musa sallallahu alaihi wasallam nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bannabbi ar-rusul abatume abataano abayina enkizo ku balala abayitibwa ulul azmi min ar-rusul akhi karim barakallahu liddaala lyalimu nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam okuzaalibwako kwali kwa kyewuunyo kyamagero nga Allah yamutonda nga taliiko taata wabula aliko maama yekka ekyo nno mu maaso ga Allah si kikulu nnyo era si kya bbeeyi lwaki anti yagamba dda fi surati Maida fi surati Ali Imran inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun bwatu bwafana waliwo kya bbeeyi mu maaso ga Allah Allah yagamba nti inna mathala Isa inda Allah okutondebwa kwa nabbi Isa mu maaso gange kamathali Adam kufaanagana nga bwe natonda nabbi Adam خلقه من تراب الله يتولى آدم متكا ثم قال له كن فيكون ناقانت بير آدم نابير آدم أخي الكريم وكتنوا بفقوا عملون يجري امتين لرينا يتولى آدم تليكو ماما نابيره ناتولى حواء نشارة وآدم قاموا يجمعوا بيزلواني وآدم ونزو كان كان يمتونا نغا ألكو تتاوي نعم ناتولى عيسى نغا تليكو تاتا ألكو ماما يكا n'atonda ffe omulembe guno ogulo n'egyaliwo nga tuva mu maama ne taata zentonda nnya emitendera ina Allah kulaga nti zonna zisobola akhil karim barakallahu fik twali kyewuunyisa kyanjawulo bwe tuba tugamba nti Isa mwana wa Allah eyandibadde abeera omwana wa Allah yennyini asingako yandibadde Adam taliiko taata taliiko maama naye kyannaku okuba nti ate gwe tugamba nti omwana owa Katonda kyannaku mwana wattu ate ekyawansi eri ffe nebitwala nti kyabbeeyi mu maaso ga Allah wano ku nsi okuba nti olina omwana omubwati nga kati ka kibiriiti kabeera kamogo era wabanga omukyala yazaala omwana omukamogo kabe musajja kamogo si kintu ekyabbeeyi kiri awo wabula abaana abangi kyekyengerera kiba kyabbeeyi naye kyannaku ate ffe Allah tumusaako omwana omu yekka tugambe kale ayina netamusaako bangi kulamula tekubeera kwa mazima tekubeera kwa bwesimbu oba olimbye gwe gwolina ekyebbeeyi Allah abeera nekyawansi akhil karim barakallahu fik nabbi Isa si mwana wa Allah si mutabani we si muganda we talina sheya yonna mu bwakatonda bwa Allah talina kantu konna kakwate konna mu bufuzi bwa Allah wa innama kitonde mu baddu ba Allah byatonda Allah kyagamba nti mal masihu Isa ibn Maryam mal masihu illa rasul ما المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
Isa kubaita masiya tayina kyali mu maaso ga Allah, tayina ddala lyonna lyali mu ddala mu maaso ga Allah illa rasul, okujjako mubaka omutume. Qad khalat min qablihi rusul, before him ababaka baaliwo. Wa ummuhu siddiqa, ne maama we mukyali yali omukkiriza ow'amazima, ataali mulimba, ataali mwononefu. Allah nastakesha tikana yaakulani taam, bombiriri maama ne taata, maama n'omwana baali bali ba mmere kuno ku nsi. Otegeeramu ki Allah okuwa statement faanagana bwetu obubaka bwe mu surat Maida, Allah ng'atugamba wa ummuhu siddiqa, n'atugamba nti kana yaakulani taam, bombiriri baali balya emmere kuno ku nsi. Kitegeeza nti bitonde ebyetaaga okulya, ebirumwa enjala, mwana wattu ng'ate bw'obanga olina ky'olidde, manya nti you have to go somewhere okumala embeera ze ez'obutonde. Ekyo ng'okisa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Akhil karim, Allah subhanahu wa ta'ala si bw'atyo. Allah si kitonde, wabula mutonzi atonda buli kimu kyonna, atalina kimufaanana na kyonna mu bitonde bye yatonda. Yatugamba dda nti laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allah talina kimufaanana mu ebyo bye yatonda kuno ku nsi, ate Allah awulira era alaba. Faidhan akhil karim, barakallahu fik. Allah agamba nti ittaqullah ya ayuha alladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Temuva mu nsi tujonga oli muslimu. Akhil karim, barakallahu fik. Nabbi Isa yenzikiriza mu bufunze ennyo nga njakumulako ebiro mu paati ey'okubiri, naye nga Nabbi Isa mu maaso ga Allah kitonde mu bitonde bye yatonda, mutume so si mwana, talina kakwate konna mu bufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yali muntu eyeetaaga, omwetaavu, omunafu, yeetaaga okuyambibwa kwa Allah, era ali emmere. Ate bw'oli emmere manya nti oteekeddwa okuba nti obaako kiwamaliriza mu mbeera z'omuntu yenna oyo alidde emmere. Kyekyo nno akhil karim, azaaliddwa olunaku lwajja oba lwandi oba lwaddi tekirinaako bujulizi kuva mu kitabo kya Allah wadde ebigabo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula nga yazaalibwa temanyiddwa, wabula nga ate bw'obanga yetegereza mubaka yayiteekeddwa tubuula ti olunaku lwali bwerutu. So si bino ebyokuyiiya obuyiiya, naawe kyalinaku omusiraamu ow'erinnya obunnya atayagala kuyiga ddiini ye, naye n'agoberera embeera ezifaanana bwe zityo, oluvannyuma n'avaawo n'ajja mu jjuma nti azze kusaala ng'enzikiza yagyonoonye dda. aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. انذكر جتونغرو النبي عيسى صلى الله عليه وسلم. نبي عيسى صلى الله عليه وسلم أجكم وكن كونسي بشويسي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشتو غامبا ولنسو النبي عيسى تفانغكو توغزوكو كريزامبو يفنا بامي وكم سالبا بشوبو من يو آيات القرآن زير ممائدة وما صلبوه وما قتلوه تبامي وكم سالبا دو كتبوا أبدا تكريوه ابن النبي عربي أبو ليمبا ويبتكم سالبا يلم لن يسوس النبي عيسى oye yamulyamu olukwe Allah gwe yastaako ekifaananyi kya nabbi Isa. Bayina balaba nti batta nabbi Isa naye nga si ye nabbi wa Allah ng'amugyewo, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah yamussya kuno mu nsi n'amutwala mu ggulu esooka. Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamusanga mu lugondo lwe oluyitibwa al Isra'u wal Mi'raj, omubaka yatambula n'ava e Makka n'ajja Bait al Maqdis awali omuzikiti oguyitibwa al Masjid al Aqsa, ate n'avaawo fa'urija bihi ila as-samaa, n'atwalibwa mu ggulu asanga nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam mu ggulu esooka, wa huwa hayyun, nga naye mulamu, obulamu bwennyini obwo bw'aba nti bwe yava nabuno ku nsi nga tafangako. Naam, akomawo ddi akaseera kakudde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakatugamba nti olunaku bwe ruti, omwaka bwe guti, oba omwezi gwe, tebitugamba nko, wabula tunuulira yatuwa bubonero. Nabbi Isa omusajja ayitibwa almasihi dajjal, bw'obanga tonnava mu ssala, nabbi yatugamba tusabe Allah atuwonye ebintu ebyo bina. Tannaku oyinza okusanga mulimu asaala buli nnaku asaala ng'edduwa eyo tagimanyi, so nga yatteeka okusaba Allah ebintu ebyo bina abikuwonye. Mulimu mu bino ebyo wa'udhu bika min fitnati almasihi dajjal, Allah nsaba omponye ekikemo n'ebizibu ebinaabeerawo ku masihi dajjal. Musajja oyo ajja kujja mu nsi muno
ajja kweyita Katonda, ajja kukola ebintu bingi nnyo. Mwana wattu ebyewunyisa mutabani wadde anaabeerawo mu kaseera ako era enkomero bajja kukemebwa nnyo bamukkirize. Era Nabbi yategeeza mba sallallahu alaihi wasallam simba n'amukkiriza abasinga obungi bajja kubeera bakyala n'Abayudaaya. Abayahudi Beju abali olwaleero bajja kukkiriza Masiihi Dajjal, n'abakazi bwe batyo bajja kukkiriza nnyo, bajja okusinga kubeera abagobeze. N'ensonga nti abakazi mwana wattu bakemebwa nnyo n'ebintu illa ma rahimallah, kujja Allah gwaba asaasidde. Wabula nga n'ebintu bye byalikola bigenda kubanga byakyewunyo nga bikanga omuntu nga bw'omukkiriza n'ofuna emirembe ajja kujja mu kaseera kabizibu, njala kiki bw'omukkiriza n'obeera bulungi, bw'omumakanya embeera neeyongera okubeera embi. Bw'ayita mu kyawo n'akira kimukkirize nti Katonda ne kigaana nga byonna emmere yonna ng'ezikirira ng'eggwawo. Ng'omusana gwako utagambika ng'alagira enkuba n'etonnya n'agamba nti lekeraawo neerekeraawo. Ebintu ebyo Allah gwali batwadde bunywevu, mwana wattu tagenda kubiyitako. Naye oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaga abakkiriza nti mu kaseera ako abalibaawo bagenda kulaba ennyukuta ze mu kyenyi nga kuliko kaafu ne fa ne ra, ekitegeeza nti kafir. Ennyukuta ezo kaafu ne fa ne ra nti kafiru zijja mubeera mu kyenyi nga zirabwa bakkiriza, ne bw'alikola ebyo byonna teryagenda kukyuka. Masiihi Dajjal bw'anajja mu nsi n'alabikako mu nsi ng'omanya nti Nabbi Isa agenda kujja. Lwaki? Andi yagenda okutta omusajja oyo, agenda okubanga ensi agifuukidde ekyambika, agenda kumala ennaku 40 gokka mu nsi, naye ng'ensi yonna agenda kubanga agyonoonye n'enzikiza illa ma rahimallah. Y'ensonga lwaki omubaka atukubiriza okusoma suratul Kahfi n'okukwata aya ezisooka aya 10, ng'omuntu wabadde agisoma n'okukwata aya ezo, singa Masiihi Dajjal amusanzeewo agenda Allah mukuuma muwonya aleme kugwa mu kitimba kye. Masiihi Dajjal bw'alijja ku nsi manya Nabbi Isa ajja yagenda okutta omusajja oyo. Nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam agenda kukkira mu kifo bakiyita Almanaratul Bayda, awali eminaala emyeru. Almanaratul Bayda, omunaala omweru guli mu kifo kiyitibwa Damascus, ekibuga ekikulu eky'ensi gye bayita Syria. Olwaleero ekifo ekyo kimanyiddwa paka olwaleero era kirambe kimanyiddwa. Nabbi Isa wagenda okukkiraawo, agenda kujja nga ali makati g'abamalayika babiri, nga mwana wattu ali mu ngoye mu masrataini ng'omubaka bwe yagamba, nga zirimu kakala aka kyenvu aka yero zagenda okubeeramu. Naam, agenda kubanga Nabbi Isa omutwe gwe guno gutonnyamu amazzi, guvaamu amazzi, kabe nga takubiddwako nkuba, kabe ng'alinga omuntu ava okunaaba nga wanya wati amazzi gatunnya okuva mu nviiri ze. Bwe bubonero bye yatuwa. Agenda kubeera musajja afaanagana atya? Ekimu ku byo si muwanvu nnyo, si mumpi, ate si mutono nnyo, ate si munene, wabula wammakkati ga muntu ow'ekigero ekituufu buli omu kyaba yeegomba. Bannabbi ba Allah always babeerawe batyo, ng'omuntu talina waayinza munyoma nti akasajja akambi tiita ate maana yawanvuwa n'asukka. No, ebyo byonna Allah bijja kuba nabbi babeera mu ntonda ey'enjawulo ejja okuba nti tebanyomesa nga bw'otayinza kugamba nti almuhimu nti agenda kubeera bwati Nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam. Bw'anakka ku nsi agenda kukola ki? Agenda kukola bino: okutemaatema omusaalaba ogujjawo, okutta embizzi zonna wakyazetta, imaanan fi taharimi, kukakasa na kunyweza bwa haramu bwazo, n'okulaga nti mbinnyo baadde bakola ekikola kibinnyo, n'okuzimayirawo ddala mu nsi buli mugwa Nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam. Ekirala, yadau ljizya, agenda kujjawo omusolo, so si gunywezaawo, agenda kujjawo omusolo ogubadde guweebwa yina atali mu state ya Busiraamu. La yaqbal min ahadin illa al-islam, tagenda kukkiriza mu kitonde kyonna ekibeerawo mu kaseera ako okujjako obusiraamu oba si ekyo kokwa. Nabbi Isa agenda kujja n'ebyamagero eby'enjawulo nga mwana wattu omukka gwe gwassa nga tewali kaafiru yenna agusikako illa maati, okujjawo ng'afa bufi. Okussa kwe kwassa nga teri asika ku mukka ogwassa, okujjawo ng'oli afa bufi. So ng'ate omukka gwe genda nga kutuuka amaaso ge gye gakkoma okulaba. Faidan ku nsi kugenda kubeerako diini ya Busiraamu yokka. Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba wayahliku Allah agenda kuzikiriza n'okumalawo almilala kullaha, enzikiriza zonna zonna endala, fala yabqa illa alislam, twagenda kusigalawo okujjako obusiraamu bwe bwokka. Akhi karim, saba Allah akunywereze ku busiraamu ove mu nsi nga oli mukkiriza, kyekijja okukutaasa. Yagamba nti inna diina inda Allahi al-Islam, enteekateeka ekkuba ery'okusinza liyeetaaga mu maaso ga Allah liyatongoza busiraamu bwe bwokka. N'atuuka tugamba nti mwana attu yenna atuuka mu maaso ge, waman yabtaghi ghayra al-Islam diina,
falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Yenna atuuka mu maaso ga Allah ng'ekkubo lyajjiddemu lyabadde asingizaamu ku nsi nga si busiraamu, Allah tagenda kukkiriza nkola gy'atuuse nayo mu maaso ge. Akhil Karim, kyannaku omusiraamu okutiitiira n'okutyamu olw'okuba bakafiri bangi, naawe ozaamu mwana tuba bonna baliyingira omuliro. Akhil Karim, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukwatibwamu nsonyi wadde ekisa kyonna wadde okutiitiira kwoyo yenna okufa gukutuuseeko mu nsi nga takkiriza Allah mu butuufu kujja kumuyingiza omuliro. Tekyogera dda mu Qur'an gagamba Ibilisi la amla'anna jahannam minka wa mimman taba'ak la amla'anna jahannama, nja kujjuza omuliro jahannam. Gwe wennyini Ibilisi na buli yenna aligoberera ajja kubeera muliro. Era akhil Karim, barakallahu fiik, saba Allah akuwa enkomerero ennungi ofinga oli musiraamu. Beera mwana tunga you feel proud okuba nti oli musiraamu. Gweka gw'olina amazima akhil Karim, barakallahu fiik. Abantu bye bali mu byakuyiiya buyiiya byakubuzaabuza kupanga bupanzi bantu naye ng'ate amazima agawanga mugo agakulembeze gaabwe amazima bamanyi we gali, naye banaavaayo batya ku matiibwa agabaweebwa n'emigaso bwegityo nga bw'olaba nabbidaa baganda mu bidaa zaabwe olw'okutya ensonyi banaagamba tebadde bagamba nti ddiini anaavaayo ate ate batandika omubuuza ebibuuzo ebyo ebitiisa abantu. Faidhan akhil Karim oluganda, sala amagezi onywere ku busiraamu. Ekisooka nga obuyizi tojja bunywera nga tobutegeera tobumanyi. Atuula bakusomesa obusiraamu obuyige akhil Karim, muntegeere musomesa entuufu obuse mu nkola osabe Allah akunyweze ku bwo. Allah aba alina ebigezo byaleese kuba biteekeddwa okubeerawo. Omusabe nga Allah lisoboleese okimpiseeko ombeeze munywevu nkiyiteko ya Rabbi nga nkiwangudde kuba biteekeddwa okubeerawo ebigezo. Era kibeera kyamu okusaba nti Allah bange tongeresa oba osabe bubi kuba Allah yagamba tulina kutuula ku bigezo ku nsi kuno bayagala tuyagala. Faidhan akhil Karim, barakallahu fiik, bw'ati Nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam ajja kujja mu buvunaanyizibwa bwenkubuulidde okumenya omusalaba, okutta embizi zonna mwana wattu, okuba ntakkiriza muntu yenna okujjako obusiraamu n'okutta Masiihi Dajjal ajja kubanga agumaze ogwo omulimu, ayimirizeewo jihaad, abeere mwana wattu ajja kumala ku nsi emyaka 40 oluvannyuma ave mu nsi agamba afe ateeketeekebwa abasiraamu bagenda okubeerawo bamusaalire bamuziike abeere ng'obuvunaanyizibwa bwe abutuukiriza. Ye Nabbi Isa oyo mu bulamu bwe mu kaseera kaalimala ku nsi Allah ensi agenda gissaamu emirembe ekitagambika. Bwe byajja mu hadithi bingi nabbi yatubula byajja mu hadithi ensi egenda kubeeramu emirembe essente zitagambika obungi ng'omuntu talina sadaka waagitwala. Ekintu kyonna ekirina obusago oba obutwa nga bwonna buggiddwa Allah nga buggyeemu. Omusolo tegulina kyebukosa, omusiri guli mu mbuzi, empologoma ziwangayira mu bantu nga tewali kikosa kinne waakyo. Byonna bigenda kubeerawo mu kaseera ka Nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam. Lwekyo ntobuzaabuzibwa bw'ajja enkya kyeggulo nga bw'olabye bakufaaro bagamba mbu Jesus is coming, are you ready? Mu 12 ajja wali 12 nga tanatuuka bawoza 12 ajja bw'ate banaagamba 13. Allah yamanyi naye manya nti ekiseera nabbi yatuwa obubonero wanakkira era nekiki ekimuleeta wahakada. Kyoteekeddwa okumanya tagenda kulamuza mateeka ga busiraamu, tagenda kujjayo na mateeka malala. Kyokubiri bakubuuzanga mugoberezi kyasinga ekitiibwa mummayo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanukulanga nti Nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam kubanga Rasulullah atagenda kukoma kuno ku nsi alamuze Qur'ani era nga mubulizi wa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم انك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. Nabbi Isa baali bamuzaala batugamba oba mu Qur'ani mulimu bagamba nti bamugamba okulya, bagamba maama we okulya ku ntende nga malayika ye mugamba. Malayika yaliwo mpaka okuzaalibwa kwa Nabbi Isa oba ate babanga bakusomera bamugamba nti alye ku ntende kubategeeza nti malayika yaliwo gwe tekiraba kubanga obutonde bwa Nabbi Isa n'okuzaalibwa ku byanjawulo byamagero si bwe kiri. Mukyala muwala muto
talina kyamanyi ku byakuzaala teri amugambye kulya ddaala oba ki oba ki oba ki ofuna bulungi era bwe yali agenda okuzaala mukazi ne yeeyawula n'agenda ebbali nga ebisa bikoze eki bizze era allah we yamugambira nti aya egambye etya wahuzzi ilayki bijidii nakhli tusakita alaihi rutaban janiya nti nyeenya omuti ogwo gubeeko ebyokulya ebikola ki ebikonkomoka ebivaako obirye ofuna bulungi kati okuzaala kati tulira nti waliwo embeera ey'enjawulo eri ku mukyala omwana gwagenda okuzaala naye wamagero nga kyanjawulo bamalayika babeerawo ng'era okufuna olubuto malayika byakola atya bwe yajja ondabe bulungi barakallahu fiikum